Segawa mumulaba akaaba teryamukubye terikiki wabula ennaku gyafunye ku mutima ate n'essanyu obwinzoga essanyu lyafunye oluvannyuma ennaku oba ennaku gyafunye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala teeka obukuumi ku busiraamu awamu n'abasiraamu. Allah tukusaba oteeka obukuumi ku busiraamu awamu n'abasiraamu. Allah tukusaba oteeka obukuumi ku busiraamu awamu n'abasiraamu. Allah tukusaba onyweze baganda baffe abo ababadde mu buwambe ebbanga lye bamazeeyo ly'obakumiddeyo n'ebbanga lye bafulumiddemu. Allah tukusaba osigale ng'obakuuma ng'obawa obulamu bulungi obawa okumanya awamu n'okutegeera awamu n'obulungamu ku ddiini yaabwe obusiraamu. Allah baganda baffe abasigaddeyo tubateeka mu mikono gyo era olubeerera nga bali mu mikono gyo. Allah tukakasa nti kyoba oyagadde kubeera kyoba toyagadde tekisobola kubeera. Ate ekiragiro kyo bwe kibanga kifulumye فإنما يقول إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. Ekiseera bwe wabagerera okubeera mu kafo ako ke balimu bwe kinaabanga kituuse ojja kubajjayo, bwe kinaabanga tekinnaba kutuuka abantu bonna ne banaakuŋŋaana ne bakola batya tebajja kuvaayo. Naye tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubeera nti bo baali azaamaanyiziddwa tebalina musango. Ze lujja omulungi atulaba olwaleero tuli n'omwami Vincent Segawa eyali omuyimbi ng'ayitibwa Vincent Segawa. So olwaleero tuzze okubeera nga tumukyalirako tunyumyemu emboozi oluvannyuma lw'okuba nti ennaku eziyise tubadde tuli mu mbeera ya kubuuza wagyali nga yabula ate era mu mbeera y'emu najja n'abikibwa weekend ewedde. So twagala okubeera nga twogerako naye ku nsonga zonna ezitambula essaawa eno. Nsanyusa okulaba Seeka. Nange bwe ntyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange ndi musanyufu kaakano neebaza Allah w'ekisa nnyini buyinza era nnyini matendo amalungi ate era amajjuvu. Allah w'ekisa weebale ku lw'abaddu bo. Allah w'ekisa nkusaba ose okusaasira n'ebyengera ku mubaka waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ate era ne ku basahaba be n'abantu b'enjuye. Ayi Allah ndi bweru kaakano omuddu wo nze era nga ndi mu kkubo eryo ery'obukkiriza okunoonya irimu sobole okuba nga nkola obusiraamu mu butuufu bwabwo. Seeka eddiini ng'ogiyize mangu n'ogisinga n'abaagizaalibwamu? Sirina kye naayize kubanga obusiraamu bugazi nnyo. Nkyali mu baby class. Naye nga weebale kuwayo obudde n'obeera nga oyongera okumanya buli lukya. Insha Allah. Nsaba Allah akkirize. Kulikayo mu busibe? Mu buwambe. Kulikayo mu buwambe? Alhamdulillah. Allah yansaasidde nemba nga nakomyewo. Ekirungi ndi mulamu ate nga bwe bubaawo byonna Allah aba ajja kubikuwa kasita obulamu abanga abukulekedde byonna aba ajja bikuwa oba oliawo. Bw'otaabadde wiikendi eyise baakubise ku mitimbagano? Ndi mulamu era eyakikoze ekyokubika simuvunaana wabula olw'okugera kwa Allah ekyo nakyo kyalimu oba oliawo nga kijja kujja mu nsonga yene mu kkubo lino ery'okunoonya obukkiriza ng'era bwe najja okusoma ate nensangamu n'ekyokunkwata nemba nga nnoonyerezebwako ng'omuzi w'emisango kyali mu kkubo nga nze sikola ki nga simanyi n'ekyokubanga mbadde mpambiddwa ntwaliddwa ndi eyo mbuziddwawo ne kibaamu abantu okukyogerako abalala ne bagamba nti yafudde, abalala ne bagamba nti oba yeewambye, abalala ne bagamba nti gwamusinga okugenda okunonooza obusiraamu, bagamba nti era byalimu mu kkubo eryo nga Allah yabiteekateeka nga biri baamu. Kwegamba nga twogera ku njogera eyo egamba nti okunonooza obusiraamu mu kusiraamukako eyinza okubeera ensonga lwaki wakwatiddwa gwe oyinza okukirowooza bw'otyo? Okusinziira ku busiraamu gye nvudde waabwo nti abalongoofu abaatukulembera
buli lwe bavangayo Allah yabaweerezanga lwa mazima boogera amazima obatuusa amateeka ga Allah ku bantu naye ebyo byennyini okwogera amazima ate era nga boogera bigambo bya Allah byabatuusangako ebifaanananga bino kyenva ngamba nti okuntuukako kisobola okuba ng'era kya mu kkubo ery'obukkiriza kubanga abakkiriza abasiraamu yonna gye bayise bayitiddeyo era mu mbeera ey'okulumbaganyizibwa ate era n'omubaka Isa abalala gwe bayita Yesu era naye byamutuukako era naye yayita mu mbeera ng'ekimulangwa si bulimba ng'ekimulangwa si mutawaana wabula kutuusa mateeka ga Allah nga agasomesa abantu kwogera mazima agasomesa abantu ebyamuviiramu era tebyali biki tebyali birungi. Ku mulundi guno nga omaze okudda mu ddiini y'obusiraamu ndaba nga amateeka g'eddiini ogakwasizza maanyi ate nga tuli ku mulembe gwa tekinologi. Tekinologi ayina engeri gyakyusizzaamuko ku bimu twamanyanga abasiraamu tebeekubya bifaananyi ku mulundi guno kale olaba yeera abamu bamaseeka nga babakuba ebifaananyi. Gwe tulaba ne music wo omulwanisa abeere ng'ava. Waliwo ensonga ezimu nga okuzeewala kyatteeka ne wabaawo ensonga ezimu nga ozeewalanga ggwe ku balala ne zikulema era nga omusango gwazo teguzzibwa ku ggwe. Kiringa bwe nnaaba nga ŋŋambiddwa nti mu nju yo totimbamu kifaananyi era bwe kiba mu nju yange musango gwange naye nze ggwe bw'onkuba ekifaananyi noba ng'okiyineeyo musango gwange. Kati nze nkola ekyo kyenteekeddwa okukola nenkugira ekyo ekiri ku sayidi yange nga nze nemererwa okukugira n'ekiri ew'omulala. Kiringa bwe nagaa nti ennyimba muzijje mu masimu gammwe kati mu yange teruliimu kati bwe ndusanga mu yiyo ogwo omusango tebaguvunaana nze. Kyeyo kyeŋŋamba nti waliwo ekimu ky'oteekeddwa okuziyiza nga ggwe ate ne wabaawo nti okiziyiza ku sayidi y'okuyo omulala tosobola. Ne music bwe mba nagamba nti bwenti ne bwenti bannange mmaze okuyimba music musiimudde ne ku YouTube yange ku YouTube channel yange taliiko era nammwe ne mulaba nti taliiko era bw'oba onoonya music wange tosobola mufuna ku channel ya Lukman Segawa ng'owandisa erinnya lyange mu butuufu bwalyo nti LUQ n'oyongerako man Lukman dakuba abamu bawandiika kirala ne balwawo okundaba ne balaba abalala naye nga bw'owandika LUQ ne man Lukman Lukman Segawa ojja kulaba nga tekuli music wabula nga kuliko bigambo by'enjogera eby'obusiraamu nga nkowoola abantu kudda eri ddiini ey'amazima. Kyenva ngamba nti sisobola kujja music mu ssimu ya muntu n'alaba atambula mugaleete essimu ndabe naye nze kiri kye mba nkoze okubanga njogedde amazima nti music mubi owange mumugjeemu mba mmaze okulangirira. So ebimu wabyogera wakakyuka bukyusi tugambe n'olwaliro kyabiyimirirako. Okubanga kaakano nkyali musiraamu nti bwe nasiramuka natya lumu okubanga mu byembaddemu nsigalayo natya omulundi gutya bwe natya lumu n'ensenguka lumu nenzija mu kifo wensobola n'okufuna okumanya kitegeeza ebyebweru w'obusiraamu nemba nga mbyesonyiye oba ontegedde. Ne bwe giba mikwano eyali mukwano gwange nga siri musiraamu nga bwampulya nga ndi musiraamu anvuma sisobola kumukaluubirira ontegedde. Eyali mukwano gwange nga ndi bweru wa busiraamu bwemba bwe nasiramuka nga obusiraamu abunvumira nga nvuma lwa busiraamu sisobola kumwekakako mba namutadda kubanga yali mukwano gwange mukiri kati nadda mu kino era eyali anjagala mukiri anjagale ne mu kino oba ontegedde nali wa magezi mukiri
nensiruwala mu kino nali wa magezi mu music nensiruwala ku lweyantonda gwe ddala bw'oba obadde mukwano gwange ng'obadde onjagala nga ku byonjagalako music tekuliiko yantonda kakati mmaze music nkugambye nenno music mubi kati njagala katonda ate n'onvuma awo toba mukwano gwange kyova olaba ata ayanjagala nga mu music ng'eno gye ndi mu busiraamu tanjagala taba mukwano gwange. Ebintu ebyo biraga obuvumu bw'amaanyi nnyo olusi bye bikuyisa omutujju kuzira ensonga olusi ne zibakwatiddeko ku buvumu bungi. Nkugambye wali olubereberye nti Nabbi Isa Yesu Kristu gwe bayita Yesu Kristu bali obulumbaganyi bwe baakola n'olaba nga bakoze obulumbaganyi ng'era bo we bagamba bo bennyini bamanye ekyakubya Yesu nga bwe bagamba nti baamukuba n'atuusibwako obuvune obulumi nga bwe bakyogera bo bennyini ddala ddala bwe kiba nga bwe kiri baamulanga bulimba oba baamulanga mazima baamulanga kwogera bya sitaani oba baamulanga kwogera bya Allah ebya Katonda. Kyenva kugamba nti bw'oba ku mazima bw'oba ku bukkiriza kikiva kifaanana kityo si butujju si buyeekera si kukukuta amazima buli we gabeera wabaawo abalala be gazitowerera ne balaba nga osusse kati bo gabasukkako ne balaba nga gwe toli mutuufu olabika nga weewunse kumbe bo be beekoze ki naye amazima anti si mangu ate n'ekirala nti obukkiriza obwo Allah yakusaasira okubukuwa. Omuliro gye guli gwakumwa nga gw'abantu n'amajini abajeemu kakati bwe gwakumwa nga gw'abantu n'amajini abajeema bebaani beba abatakkiriza beba abatakkiriza abakkiriza Allah bw'ali babasaasidde balibeera ab'omujjana naye abatali bakkiriza naawe n'olabira ddala nti oyagala otuuka okufa nga toli mukkiriza muliro era gwakumwa. Kati nze olw'okuba nina okutya sifaanagana n'oyo atalina kutya nze saagala muliro bomanyi gwakumwa. Tusobola okuba abaana mu famire nkanzire ku bya dduniya ebyaffe bye tusinga okwanga okutegeera bwe tuba mu famire abaana nga tuli bataano amazima abaana basobola okugenderera nga amateeka omuzadde ge yabawa ng'abaana bana tebakkirizangako yadde erimu naye ng'omwana omu yakkiriza omwana omu okubanga yakkiriza era omuzadde tekimugaana kumulondamu n'agamba nti baana mmwe mwagala kunfuukira byana okuggyako omwana ono oba ontegedde kakati omwana ono tetusobola kumuvuma nti naye ggwe n'oba wekka n'oba bw'omu bw'oti nga bali bonna bakulaze nti taata abagamba butagenda mu biduula basulayo gwe ne weebaka mu nju oli musiru ky'olina okugamba omu era oba oyagala nabali bafaananeko ono atya omu kyenva ngamba nti ekyo Allah yakigaba era abatono bakiwadde yensonga lwaki tusimba essira kuba tuteekeddwa okulemerako okwongera okwogera nti obukkiriza bwe businga abangi bakimanye bakyuke be balina okukyuka abaki abangi abajeemu twagala bukkiriza bubune naye tebuliiwo kati nze bulina Allah bw'aba nsaasidde abumpadde era nsaba Allah nywereze mbukkiriza n'atampa ebigambo by'okwogera eri abaddu be basobole okutegeera obukkiriza babukkirize. Ntegeddewo kigambo kukkiriza n'amazima olwaliro bye bikufudde ow'eddembe nti nawe wakwatiddwa wateereddwa tutunuulire ekitone nakyo kiva eri Katonda mu kuyimba kuno kyali kitone abantu bayagala music wo kwegamba ngolabira ddala nti Katonda yakuwa ekyo okiteekawa mu mbeera y'okukkiriza Katonda kye yakuwa ekirabo ky'okuyimba nobeera ng'okizizza wansi n'osigala ng'otambuzira sitiro enjiri ya Katonda bijja kuba biwanvu naye ng'okuyimba tugereranye ekitone Ibirisi bwe yali egobwa mu ggulu nga Allah agigoba yagigoba nayo ng'eyagala esigaza omuzindaalo kubanga yaliyo ng'ekimanyi nti malayika zisinza kuba nayo yali muzimalayika nga mweri mwe yawangaalira yadde yo jinni naye yali muki mu bamalayika bwe yali ng'ekimanyi nti baaziina ku lwa Allah okumusinza
ngera bw'owulira omwazinyi bw'ayaziina Allahu akbar ne manya nti okwo kwe kusinza Allah ogw'omuzindaalo gwakola ki gwakusinza Allah ng'agigobye agisindika ku duniya negamba nti olw'okuba yamanya nti egobwayo lwakujeemera Allah nga tekoze kyagiragidde kuvunamira Adamu nemugamba nti bwe yasaba Allah nti nsaba onnyongera obulamu onsaasire tonsanyaawo obudde buno wabula onsanyeewo luli lw'olisanyaawo ensi bwe yakkiriza nemusaba ate ekirala nti nange mpa omuzindaalo kuba yali yagala kujja kubuza abantu era ngemugambe nti ngenda kubabuza Allah agigambe nti tojja kubuza bange nti abange tojja kukola ki kubabuza yo n'agiwa omuzindaalo n'agigamba nti omuzindaalo genda oyite mu music obabuze oba ontegedde okubula obubuzi kakati buli lw'okwata omuzindaalo nga sitaani gwakutta okubuza nawe n'ogukwata n'oyita mu music Allah gwe yagiga nti genda oyite mu music obabuze naye abange tojja kukola ki kubabuza nze neekubamu akafaananyi ddala bwe mba ku music yaweebwa mukulembeze ki ani aliwo asasula ku lwa music kyenva nkugamba nti sisobola kusigala awo. Tutunulira abayimbi mu madiini amalala ng'abalokole olyako era ng'ayimba music nga gwe wali oyimba walokoka n'ayimba owa Yesu gwe toyira bawombera yonna egamba nti kale kuba amataali akazindaalo ka music sijja kawoomya kabubeddi wabula akazindaalo nja kusigala nkoogerako nti eyaweebwa omuzindaalo gwa music tasobola kuba mukulembeze wange. Sekanyamba muko katono nnyo tulaba baganda baffe bano baswahaba kasumba nga ye yenywereza mu kyokukuba music oyo w'abasiraamu wetuba tugamba kyogamba ye kino kyakola ebansobi sijja kugamba muyimbi omuntu gundi wabula nja kusigala njogera tutunulire bonna kale nja kusigala njogera nti music saamuleka ku lw'okubeera nti oba nti nali nkooye toba yali antamye kuba wali omusobolera ddanga n'abantu music oba mwagala nali negyendaga mu music nga wandaga nti waliyo ebirungi otegedde mu mbeera yange eri naye oluvannyuma lw'okutegeera ekyengera ky'obusiraamu nga mmaze okukifuna nategeera gyendaga ŋŋenderere enfe ntyo kubanga okufa Allah yamanyi olunaku lw'omuntu ddi lwalifa naye ffe tetumanyi naye nga bw'osoma n'olaba nga akugamba nti okufa tekutuuka okujjako ng'oli musiraamu n'osiramuka kati ate mu busiraamu ate mujja okusanga ebigambo ebirungi ebyo nga Allah akulaga era nga mwe muli n'erinnya lyange lyennyini nze Lukumaani nagenda okufuna erinnya Lukumaani nga mmaze kusomera ddala mu Qur'ani ng'ate ensoma ya lulimi Luganda ninjawula nti Lukumaani lyaweebwa omusajja omugezi mu kitabo kya Allah nga Allah yamwogerako omusajja oyo omugezi ng'abuulirira omusajja oyo omugezi nga Allah yamuwa obukkiriza omusajja oyo Lukumaani nga yamuwa obukkiriza yamuwa okubuulirira ate nga musajja mugezi neŋŋamba nsaba Allah nfaanane ng'ono era essuula eyo byeyogerako mulimu ayange egamba nti ne mu bantu mulimu abo abagula emboozi egayaaza etaliiko nsibuko oyo Allah yayogera nti abantu bagula emboozi egayaaza nga teriiko nsibuko Allah tatulagiridde nti mukube music musomese abantu mubabuulirire mubakoola okuva mu bubi mbazze mu bulungi nga Allah yatulagirira kubanga buli kye tukola ensi eno twali tetugimanyi wabula yatutonda n'agituteekako n'agitulagirira bwe tuba tugibeeramu tewaliwo we yawandiika nti mweyambise music okubuulirira abantu naye ng'ate olaba yatubuulira bwe tuba twatula nga tuyingira kaabuyonjo teyali tubuulidde bwe tuba tuwangaala nga tukola music ku bantu ntuba mubakoleko lwaki yatubuulira bwe twogera eri abantu tubakoleko ddaawa nga twogera gye bali okubakowoola eri eddiini eri obukkiriza lwaki
music teyamwogerako wabula yamwogerako mu bukyamu mu kubanga amutugaana amutuziyiza emboozi eyo egayaza bugayaza muntu naye mujja ku kkubo ly'obukkiriza wabula omuntu nakkiririza mu ebyo oyo byayogera oba mu oyo abyogedde oba byayimbye oba abiyimbye nti omuntu abeerawo ng'agamba nti ho muyimbi wange gundi ajjako DNA tunazeeko ennaku atujjeko stress oba kitegedde naye ani anaazaako stress y'abantu ani yabatonda abamanyi era ani abasaasira Segawa nze nsaasira abantu Allah be yatonda nze mbajjako ennaku ebaliko kakati ekyo okwegulumiza okwekuluntaza kyekyo ekiri mu bantu abamu n'obanga tomanyi na kumanya nti kyokoze era omutabiriimu ng'amanyi nti byakola omuntu amanyi ayimba era Allah yampa ekitone ye kyaba amanyi nti nyimba Allah yampa ekitone naye nga mutawaana gwoliko kakati muliro ogwaka sisobola kugamba muyimbi yenna nti genda mu maaso wabula nja kugamba omuyimbi yenna nti noonya okumanya nsaba Allah abawo okumanya nsaba Allah abawo obulungamu bategeere kinnategeera siri musiru siri mulalu siri zonto nabo banda basiiwa malusu siika ndusu wabula njogera ekyo ekiri ku mutima gwange Allah kye yanteekako mu kifuba kyange muno era njogera ekyo ekigenda okuntuusa ku lunaku lw'enkomerero Allah bw'ali bayagadde bw'ali bansiimye bw'ali bansaasidde nga ndi musanyufu obubaka bwo bulungi mu kuyimba tugenda kusigala bufuna mu ddaawa abayimbi banno bewaleka sayidi eri olina boogezezaako okulaba nga nabo basika bajje bakwegatteko mu bbanga lyewakamala mu busiraamu kale olw'okubeera nti oluusi omuntu aba ayagala okumanya nti munnange kiki ng'oyogera bingi wavaamu kati biki wevaamu bibyo sirika obaddamu akatonotono oluusi n'ogamba omuntu nti naye nno naawe kino kye kirungi gy'oli naye olw'okuba oba tonnaba kuweza yirimu n'otamugamba biwanvu gw'omugambako bugambi nti ekkubo lye nakwata lyettuufu era naawe lyogwanidde okukwata naye n'otasituka kugenda gy'ali kumunnyonnyola kubanga tonnaweza ki yirimu nga n'abamu baaliko abasiraamu oba n'abamu basiraamu oba ontegedde nga kitegeeza nti ebbanga ye lyamazeemu ddene ku lyange ng'okumpa amatu tasobola okujjawo ng'ategedde nti ninawe ntuusa ate mu kumanya awajja kumpa amatu kati nga sitawaana kumusunirako sitawaana kumutawaanya oba kumutamya kubanga abajja kumpulira tajja kufuna kinyusi kituufu asigaleeyo ate nga nze mwennyini yamala dde okuntwala nga atasobola kumujja mu kyalimu kyenva nerekereza nemba nga oli mugambako ekisoboka nti owange naawe kino kyekirungi gy'oli n'oleka ebyo naye gomaawo naye okubagamba ekyannamaddala nninda Allah mpe yirimu emala kubanga ndi mu kkubo lya kuginoonya ndi mu kusoma. So mu mbeera y'emu olwaleero wasengera ddala mu kyalo wava ku kibuga essebo ewange gyewali naye ekyansengula nti nasenguka nga Allah nsengudde nnoonye okumanya era okumanya naaba nga yansengulira mu kifo kino nze nali simanyi wajjanantwala nsome nga nalowooza oba naagenda kusomera Madiina oba naagenda kusomera Misiri oba naagenda kusomera nga simanyi ate nno nze nali nerowoozaako olusiramu senti yandowooza ntwalibwa otegedde nga ndowooza kugenda mu mawanga naye ng'era ndabanga wano mbanga asomedde mu bifo ebya wansi kumbe Allah byanjagaza ye ntandikwa yange nsome ntegeere ate ngende neyo gye njagala okwongera okufuna yirimu singa mba nsoosa ate wano kakati obeerawo otya mu mbeera eno kati ya ssente kubanga tumanye eddiini esigala weeri naye n'okunoonya riziki kakati music tokyayimba riziki ogifunawo omulezi wange yansaasira nti yampa amagezi era kaakano ndi muyiiya mu kulunda era nga nnunda enkoko n'ate n'ensolo ng'embuzi wendi kubanga ebisolo ebyo byanguwa okukula n'ebinyonyi byanguwa okukula ennaku zino waliwo basomesa gavumenti yataddemu nnyo abantu okubasomesa engeri gye balundamu kale nange nze omu ku abo nakyusaamu kubanga oteekeddwa okulondoola bw'oba ogenze mu bukkiriza nga Allah akusasidde abukuwadde londoola n'emirimu okole egyo ojja kkiriza olina kukola emirimu Allah ajja kkiriza kati era ndi mu bulunzi tebuli haraamu
obubwo obuli halali kati ndi mu kulunda enkoko nunda embuzi inshallah nsaba nfunemu ebirungi. So biruubirirwa kibi otunuulidde okutuukako ng'omusajja omusiraamu nga tumaliriza? Ebiruubirirwa kiruubirirwa kyange kiri kimu kusiimwa Allah ampejjana. Njagala kusiimwa Allah ansaasire sibonerezebwako yadde akatono bwe kati. Saba Allah kunsaasira sibonerezebwako yadde akatono bwe kati nga nsaba Allah ampejjana nga sinza omu kubabaliddwa nga ndi omu ku abo abatabaliddwa. Kyekyo kyenkolera era kyensuubira. Sagala nkute nga tonneebaza Hajjati Zaituni tubadde naye mu mbeera nga obuzeewo mwebazeeko. Mwebaza naye ng'ate era si gwe nteekeddwa okukulembeza okwebaza. Neebaza Allah ow'ekisa era naye ne bw'aba akoze kaweefube yamusaasidde. Allah yasaasidde omuddu oyo. Omuntu osobola okuba ng'osala oluguudo ne bakutomera. Omuntu osobola okuba ng'obadde wasuze olowooza genda gendi omutwe ne gukuluma n'otagenda. Allah yasaasira yaggusa ensonga z'abaddu be. Mwebaza era ne mukyala wange oyo Zaituni Narwoga mwebaza ku lw'obunyiikivu eri edduwa, ku lw'obunyiikivu eri adhikaali, ku lw'obunyiikivu eri eswala. Saba Allah amunywereze ddala okutuuka lw'anaamugyamu omukka nga mukkiriza. Ate era nange ate era eri famire yange n'eri abo abasiraamu abakkiriza. Manyi oli bize nnyo, ekisookera ddala olina okwongera okumanya Allaho, ekyokulala oli musajja kati mulimi. Naye kino nzikiriza nkyogere ku biseera ng'obuze munnoowo gwe waleka erimu by'okuyimba Walukagga yagambye oli muntu nnyo wa bubadi. Olabika weewambye. Nkyagala nze bigambo byange ebyokunoonya okumanya mbigattemu ate abayimbi kuba abayimbi mikwano gyange. Kati saagala kubagatta. Kati yafuuka mukwano gwe kuba mu by'okuyimba wo twamanyanga byalingamu okwekoona eno n'eri. Ate kati mukwano gwange nnyo lwaki ne bwe tuba tetwogera naye nze nteekeddwa okukuuma omukwano ogwo kuba luliba olwo ne mugamba nti obusiraamu mukwano nze ndi mukwano gwabwe era sibalinaako lutalo wabula luliba olwo obusiraamu ne babuyingira. Oli awalala bali babasaasidde sisobola kwogera gye bali kigambo kyonna kibi. Ne bwoba oyisemu eno embeera ne bagamba kabadi. Nze era ngamba nti oluusi luliba olwo nabo ne basiramuka. Ate nze oli bwaŋŋamba nti oyo alabika kino oba oyo musiru oba oyo ate mma nsaba Allah naye amuwe kino kye yampa mba musabira kino naye bw'amala omuwa obukkiriza obwo naye n'abufunako asobola okuwulira bwe buzitowa ng'olina okuleka buli kifu nga buli kimu ina kireka. Kati mbasabira kibawe bawulire engeri gye kizitowamu ng'oyagala okunoonya ejjana si byangu. Bakuvuma, bakukuba, bakulangira, bakusiba, bakolako obulumbaganyo obw'enjawulo. Kati nsaba nabo Allah kibawe nabo babagambe nti bazanya buki bubadi. Awo wennyini wensaba otusomereyo kwedduwa yonna gy'oyinawo egenda eri baganda baffe bonna abadde balaba vidiyo eno. Edduwa nja kusaba Allah ow'ekisa eri abaddu be bonna abasiraamu nga nsaba Allah ow'ekisa abanyweze mu busiraamu era abawe obukkiriza obwannamaddala era abawe okulongoosa mu kkubo eryo. Era nga nsabira abo abaali abasiraamu oba oli awo ne babufuluma nabo mbasabira eri omulezi waffe Allah abasaasire. Ekituufu baalibanga baakimanya oba oli awo shaitani ne balabankanya oba oli awo ng'obusiraamu baabufuna naye ate ne batabumanya nga tebabusomye. Nga nsaba Allah abatemere ekkubo bo we bataliraba bafuna omukisa ogusoma obusiraamu abo baddize babusomeko babutegeere babukoleremu. Era nensabira abo abatali basiraamu nga nsaba Allah ow'ekisa abawa ekyengera ky'obusiraamu basiramuke, abalungamye basiramuke. Oba oli awo nabo n'abataasa omuliro oba oli awo ffenna n'atutaasa omuliro. Era ntegeeza
yenna awamu ne gavumenti nti obusiraamu si butujju, obusiraamu si kulumbagana bakulembeze, era n'omuntu wa wansi akimanye nti obusiraamu tekitegeeza butujju, bikolebwa ng'obubonero obwonoona. Era n'olaba ng'oli akutta omuntu nga tubiraba nnyo ku intaneti, oli akutta omuntu bw'ati nviiri wano basala obulago nga bebagamba Allahu Akbar. Ebyo byonna bulumbaganyi, obulumba amazima, obulumbaganyi, obulumba amaki amazima, nga baba bakikola ng'ate n'obusiraamu babumanyi naye nga tebabuyingira lwa kubeera nti baagala busiraamu, wabula nga babuyingira nga baagala kwonoona busiraamu. Obusiraamu si bwebwo, obusiraamu si bwe butujju, era abeetulisizaako bomu be boogerako baba bayingira ekintu ekyo okwonoona kino. Naye bw'obuuza omusiraamu omutuufu, omusiraamu omutuufu owaakida ng'oyagala kumanya busiraamu, tojja kusangamu butujju, tojja kusangamu kutta, tojja kusangamu kulwanyisa gavumenti, tojja kusangamu kuwalana, tojja kusangamu bonnanfuusi. Obusiraamu kintu kirala nnyo, obusiraamu mazima, obusiraamu kwagala, obusiraamu kisa, obusiraamu mirembe. Naye ekyo abasinga obungi tebakimanyi. Batunuulidde abayingira obusiraamu ne boonoona bye bakola bye batadde ate mu maaso g'obusiraamu. Abayingirira obusiraamu nga baagala okuba ekifaananyi ekikyamu eri abalala, ebyo bye bakola ate abalabi bye bakulembeza ne babissa mu maaso g'obusiraamu. Otegedde? Laba ng'ono bamusala obulago ne babikulembeza nti obwo bwe busiraamu. Laba wano bano nga beetulisizaako bomu ne babikulembeza nti kati obwo bwe busiraamu. Nedda, nedda, obwo tebubangako busiraamu. Abakola ebyo balumbaganyi ba busiraamu. Obusiraamu bulala, obusiraamu buli mabega, ebyo bye bakulembeza si bwe busiraamu. Nsaba musensere okusobola okumanya obusiraamu obutuufu bwe buliwa, obwo bwenjogeddeko, era n'abalala abalongoofu bwe bayogerako, n'abayivu abayivu ddala mu busiraamu bwe boogerako. Buli munda buli mabega bazizikawo mu maaso ebitali busiraamu ate ne bibatamya obusiraamu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze nali producer nga mukolera video emabega nga tutunaba kusiramuka. Olwamala bwe nasiramuka naye yamala naye gomba ne tukwatagana naye, oluvannyuma naye n'asiramuka. Mu kumutoza shahada nze yamutoza shahada naye nga akyasangibwa oledda asiimye era ng'ayagadde okuneeyongako. So eddiini y'obusiraamu oyinza gyogerako ki eri abantu abo oyinza okuba tebagitegeera mu ebirungi bye mugifunamu? Ebirungi ebigifunamu bw'oba nga oyagala bigifunamu naddala ebikwatagana n'edduniya wano, oyinza obitabisangamu kubanga Allah akuyisa mu bigezo bya njawulo okugeza nga bino, naye yo yennyini tuginoonyaamu akhera, enkomerero ennungi. Naddala nti obusiraamu y'eddiini yokka gye naakasanga ku nsi kuno nti bweyogera ku nsonga ekkaatiriza nnyo n'ekuyambako n'okuyamba ensonga eyo gyewala. Okugeza nti eddiini yokka ekugamba nti muve ku bwenzi ate n'ekuyambako n'ekuteekerawo emisoso, omukyala ayambale bw'ati tomukwata mu ngalo, tomutunuulire bwe tokola kino, ate n'ekubuulabula nti oyo aba akoze ezzambi eryo agenda funamu ekyenkana bwe kiti. Kale ne kiba nti lyawukanako n'amadiini amalala nti amadiini amalala bwe gaba googera ku kintu bikomaawo, bagamba nti tobbanga naye bikomaawo, naye tebakuteekerawo mbeera ekola ki eyambako omutono obutatuuka mu kubba, okuggyako nga ababuulizi gye si be bayiye ebigambo mu mitwe gyabwe egikuutira abantu obutakola ki. Naye ffe obusiraamu bwo bwajjula nti ekintu kuva eri kitambula kyennyonnyolako kyokka ng'ate omubaka eyabuleeta yannyonnyola so si seeka nti ayiya bigambo bye. So enjawulo eryo obusiraamu mpozi n'ekikulu ennyo ekisembayo oba ekyamakulu ennyo nti obusiraamu y'eddiini gy'osinza Katonda nga tomugattako kantu konna, kabeere malayika, kabeere Muhammad, era tumwogerako nitugamba nti Rasulullah, mubaka bubaka. So mumbeera weeti nga tumaliriza wakola omulimu gw'amaanyi okulaba nti Lukman yadda mu busiraamu. Omulimu guno ogutuusizawo kyalinayo abalala bokyasika naddala eri mu mulimu gye wava ogwa producer ogw'okuyimba okulaba nti babeegattako? Nedda, mpozi okuggyako ng'omuntu alabye vidiyo eno ne yeegomba obusiraamu
naye nga sigamba nti nina abantu abajja nze wano ku ssomero ninawo jasi baganda bange bokka neyali neiba wange nono Segawa ne katabani kange kamu naye sigamba nti waliwo mulimu mutongole gwakuleeta abantu anedda wabula kino ekintu kiringa bonoga nti ensi eno gye tulimu buli omu alina freedom eya religion kati nze ng'omuntu nasalawo obusazi nenva mu bulokole mwe nali nensiramuka oluvannyuma lw'okwetegereza ebitabo bino Bible ne Quran nensiima Quran nga ndaba yo yeeteredde tali mu contradiction bwento nange nenfuluma music nenva mu bwa DJ nenva mu bwa producer nengamba nja kubeera nga muntu asuubula obuntuntu obutonotono nga bwensaala kuba ntegedde nti obusiraamu yeddiini Katonda gyayogerako mu bitabo manyi biringa boolaba nti omuntu ayinza okubeerayo ng'agamba bano nga beeyita batuukirivu bo balaba nti ekyabwe ekyo ekituufu ennyo nga ffennaffe mu bulokole tulaba nti ekituufu era batuuka kiseera ne bagamba nti buli muntu waali wawulirira emirembe naye nze ngamba nti ekyo ekyemirembe okukiwulira kisooka okireke kubanga naawe okakasa nti n'omunyi w'enjaga gyali awuliriramu emirembe mu njaga waliyo n'omubbi ng'awulirira mirembe mu kubba kati ebeera choice ya muntu naye abaffe kati awo tuba tuli ku byakubba ku njaga twebuuza gavumenti yaffe eyagala kubba nti nedda kati nga tuyita omuntu ali mu kubba nti wadde owulirirayo emirembe gavumenti ekola ki tekyagala nawano Katonda waffe wadde gw'owulira oli mu ddiini endala eteri busiraamu naye nga gwegenda okola research teriyo ddiini yonna nga Katonda agyogerako n'agitongoza bulungi nga ffe ewaffe mu Qur'ani mu sura 3 aya 3 Katonda ye kennyini nga yayogera nti olwaleero mbasiimidde busiraamu mbasiimidde eddiini busiraamu. So tubadde ne Seeka Lukman Segawa mu mbeera eno gy'abadde ayitamu bigambo bingi byogeddwa naye nga nebaza Katonda nti tusobodde okuba nga twogerakokko naye nsaba mbalekere ebigambo byebi byayogedde buli kigambo kibeere nga kirina enjawulo gye kikola mu bulamu bwo. Nze ng'omuntu ekigambo kukkiriza n'amazima kindabye nga kikulu nnyo eri obulamu bwaffe so Katonda lwaki tabankuumira ate paka program enaddako. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel, or go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.